Emirundi mingi abagalana nga bafumbiriganiddwa oba nga batandise okubeera bonna batera okutambuza amaka gaabwe bombiriri okusinziira ku ebyo ebiba bikkiriziganyiziddwako. Kyokka akabaate bwe kabagwira ne baawukana oba ne bafunamu obutakkaanya olw'omukyala lwatandika okussa omusajja ku nningo okulabirira n'okuweerera abaana ne waba talina ssente naye nga kino kiva ku ki? Mu buwangwa obwaffe naddala mu Africa ne Uganda okutwaliza wamu society ezisinga omutwe gw'amaka abataata kyova olaba nti gwe osobola okuboggola n'ogamba buli omu ajje wano ne mama mwe mugamba ajje wano njagala kwogera nammwe maama najja n'atuula ku mukeeka abaana ne bajja buli omu n'atuula gy'atuula naye oluusi ekiyinza kuba kyangu kya maama agamba nti njagala mwenna mujje wano ne tattaawe mwe mugambe akole ki ajje wano nine ensonga zinyagala okubagamba naye obwo bwe buwangwa bwaffe. Okusinziira kwa lipoota za poliisi ez'enjawulo emisanga abakazi gye baloopa abasajja olw'obutalabirira baana miyitirivu nga bangi ku basajja basinziira ku poliisi okuweerayo abaana ebisale by'essomero olw'amateeka gabateekebwako. Ekisinga okwewuunyisa bw'otaganjula ssemateeka tolina w'olaba nti omusajja yalina okulabirira abaana be n'okubaweerera 100 ku 100 awatali buyambi bwa mukazi. Kimanyi bulungi nti ffenna tuli equal before the law. Okay? Ne abaana betulese mu nsi tubavunaanyizibwako kiki kyenkanyi. Era etteeka ligamba bw'osoma Children's Act bagamba nti it's a duty of a parent. Okay? Now, bwe bagamba it's a duty of a parent to maintain a child. Kitegeeza tebaawudde nti ono omusajja ono muki mukazi. Okusinziira ku bannamateeka newankubadde etteeka liwa abazadde obuvunaanyizibwa obw'ekyenkanyi okulabirira abaana obuwangwa n'enkuza ku ssemazinga wa Africa bikyusa n'ensala y'omulamuzi ku misango nga gino. N'abalamuzi abasala ensonga zino kubanga nabo bakulidde mu buwangwa obumu naffe nabo oluusi influence y'obuwangwa bwabwe ebayitirirako. Mu kaseera nga abagalana baawukanye omukyala asigala akanda omusajja okumulabirira n'okusasula ssente katugeze ez'ennyumba abategeera amateeka bagamba nti emirundi egisinga omusajja abakozesebwa bukozesebwa era waddemba okugaana. Omuwala n'agamba nedda nze nno otatuweereza bukadde bubiri nja kola bwetuti nja gamba bamawulire nja kuswaza nja kukola ki era ogamba nti gwe mu mbeera zo gwokoze eki. Osobola onnoba ne bbaawe. Okay? Okunoba naave w'omwami n'agenda ku poliisi n'aga omukazi omwami aganya otupangisa tukola ki okusasula nje tukola ki no tekiriyo. Omulembe guno gw'abakyala okukola etteeka wekirijjirayo obulungi nti obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abaana n'amaka buba bwa kyenkanyi wakati w'omusajja n'omukazi. Nti ono career woman si predominantly housewife. Ono CEO wa banka, she's a bank manager, she's a lawyer, she's a politician. Nti naye omwana amuleka waka ku myezi 4 nga takyabeerawo ng'akomawo kaki kawungezi. Ekitegeeza nti mwenna mugenda kutoba na nsi. Obwo obuvunaanyizibwa obw'okukola eyo rolo gye bawa money value ku home wife mugiwadde omuntu omulala gwe bayita nanny oba housemaid. That means nti mwenna kati ku financial contribution muli around 50-50. Bannamateeka bakinoganya nti n'omusajja yennyini asobola okulopa omukyala mu mbuga z'amateeka singa omukyala yerema okubaako kyatoola ku lw'obulungi bw'omwana. Omusajja asobola okuwaabira nti nze ndeese school fees emitwalo 5 omwana asomera emitwalo 10 omukazi aganya okuleeta ki sente era ne bakomperinga. Ng'omukyala wagenda mu kooti okwekubira enduulu ye same right omusajja gy'alina. Okusinziira ku buwangwa obw'enjawulo ku lukalu lwa Africa omulimu gw'omukyala omukulu kulabirira waka n'okuzaala abaana. Kyokka mu kaseera kano ng'omukyala yenyigira butereevu mu kukola empisa z'obuwangwa ziba tezikyakola ekitegeeza nti mu mbeera y'okusaasaanya ssente ku baana buvunaanyizibwa bwa buli omu. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.